Nkwanirizako gwe munnange akyaje kuumiddeko ensi Buganda anti munnange ensi Buganda kuno kwe kwaffe Kabanda Musoke owennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo nze nkubuuzaako nateera olunaku olwaleero kansuubire nti munnange oli bulungi munnange nno tukyali mu katabo kaffe omulembe gwa Muteesa. Akatabo kano kawandiikibwa omukulu Ernest Kibuuka era nga olunaku olwaleero tutuuse ku mutwe ogugamba nti Buganda mu nteekateeka empya. Okutuuka ku ntandikwa ya Novemba 1954 bingi byali bimaze okubaawo mu Buganda ne mu Bungereza. Gavumenti eyali ewaŋŋangusizza Kabaka yali evuddeko nga n'omukulu w'amatwale omupya Alan Lennox Boyd yali omu ku bakungu ba Bungereza. Kabaka Muteesa be yali amaze okutegeeza ku nsonga ze era eyalabika nga yali azitegedde bulungi era nga alumirwa embeera Muteesa gye yalimu. Ne mu Uganda Resident P. Batch naye yali avudde mu gavumenti ng'asikiddwa C.L. Richards. Enkyukakyuka eno teyali mbi n'akatono okuludda lwa Kabaka Muteesa ne Buganda kubanga ebikonge ebyaliwo mu kuwaŋŋangusa Kabaka byali bigenze bigomoka ate ng'okwo okossa ebyava mu nsala y'omusango gwa Kabaka n'ebyali mu alipoota ya Wankoko. Olwo gavumenti ya Bungereza yatandika okulowooza ku kukyusa ku nsala yaayo gye yali eyita ey'enkomerero mu nsonga za Kabaka. Ensonga gye baawa yali nti kubanga ensala y'omusango ne alipoota ya Wankoko byali bireeseewo embeera empya etaaliwo mu kusooka mu Buganda. Mu kiseera kye kimu abantu ba Buganda n'olukiiko okugugubira ddala ne bagaana okulonda Kabaka omulala. Kyali kirabika nkukunala nti singa Kabaka Muteesa takkirizibwa kudda mu Buganda olukiiko lwali terugenda kuyisa nteekateeka mpya ez'obufuzi Profesa Wankoko ze yali amalirizza okuteesa n'akakiiko ke. Ne Novemba 16, 1954 omukulu w'amatwale Lennox Boyd yalangirira mu lukiiko lwa Bungereza era mu kiseera kye kimu ne mu Uganda Gavana Cohen naye n'alangirira mu lukiiko olukulu olwa Buganda nga gavumenti ya Queen bwe yali eteeseteese okukyusaako mu nsala yaayo singa olukiiko lwa Buganda lulikkiriza okuyisa enteekateeka Profesa Wankoko ze yali akoze okulongoosa enfuga ya Buganda. Gavana yayogera bw'ati: nga wayise ebbanga lya myezi 9 olukiiko nga lumaze okukkiriza okugoberera enteekateeka za Wankoko ez'obufuzi lugenda kusalawo okulonda Kabaka omuggya oba okukomyawo Muteesa. Yali tannamaliriza bye yali ayogera abantu bonna ne baleekaanira waggulu nti ffe twagala Muteesa. Katikkiro Kavuma yakanda kubakomangako Gavana amalirize bye yali ayogera nga buteerere bo bongera akukkaatiriza nsonga yaabwe yakwagala Muteesa yekka awatali Kabaka mulala. Abantu beeyongera okwecwacwana nga bajjukiza Gavana nga bwe yali talina na buyinza okuwaŋŋangusa Kabaka era nga beewuunya ate bye yali ayogera. Owulidde Gavana yalemererwa okwogera bw'atyo n'akwata empapula ze n'afuluma olukiiko n'alinnya mmotoka ye n'addayo Entebbe. Ekiro ekyo abakulu abasatu Katikkiro, omulamuzi n'omuwanika baasula emitima gye beewanise nga tebamanyi kinaddirira. Anti mu byafaayo bya Buganda nga tekibangawo okunyoomoola Gavana ng'ayogera eri olukiiko nga bwe kyali ku olwo. Enkeera abakulu baaweereza okwetonda kwabwe n'okwa gavumenti ya Buganda eri Gavana olw'ebyaliwo mu lukiiko. Gavana okwetonda yakukkiriza nga bw'agamba nti okutabulatabula kwava mu bantu abali ebweru w'olukiiko so si munda mu lwo.
ebyo bwe byali tebinnabaawo Nnaabagereka yagendako e Bungereza okulaba ku Ssaabasajja. Teyalwayo nnyo n'akomawo mu Buganda. Ng'akomyewo waaliwo ekifaananyi ekyalabikira mu mawulire nga Ssaabasajja agenze ku kisaawe ky'ennyonyi okulinda Nnaabagereka. Ekifaananyi kino kyalaga Kabaka ng'asitudde essanduuko ya Nnaabagereka kyabakuba wala era ne bamanya nga Kabaka waabwe yali mu nnaku mpitirivu. Alipoota ya Wankoko yafulumizibwa mu Novemba wa 1954 era ng'olukiiko lumaze okugisoma abantu bangi baagiwakanya era katono lugigaane lwa nsonga zino. Gavana yayagala eyisibwe bulambalamba nga tekyusiddwamu, kino ne kinyiiza olukiiko. Alipoota teyayogera ku nsonga ya Federation ya East Africa eyavaako okukwatibwa kwa Kabaka. Dr. Ernest Kalibala, omu ku babaka abaali ku kakiiko ka Wankoko, olwamala okuteeka omukono gwe ku alipoota ng'asemba ate n'atandikirawo okugenda mu bantu mu kyama ate ng'agiwakanya nti teyali ntuufu nti era olukiiko terusaana kugikkiriza. N'olwekyo olukiiko lwasalawo okulondawo akakiiko akalala kagyetegereze. Kano ke kakiiko akakulemberwa Michael Kintu ng'ali ne Rafaeli Kasule, Matiya Wamala, Dr. Ibi Kalibala, Reverend Father Jeke Masagazi, Omulangira Badru Kakungulu, Eke Sempa ne Yake Chaze. Omuwandiisi waabwe yali CM Mukasa ne Joshua Luyimbazizaake eyabayamba mu by'amateeka. Akakiiko kasemba Kenneth Dipuloko eyawoza omusango gwa Kabaka abeegatteko era ekyo bwe kyali. Dipuloko yavanga London emirundi 3 ng'ajja okubeegattako mu nteesa zaabwe era yabayamba nnyo omwami oyo. Akakiiko ka Kintu tekaalina kinene nnyo kye kakyusa mu alipoota ya Wankoko oluvannyuma nayo eyayisibwa olukiiko lwa Buganda. Oluvannyuma era akakiiko ka Kintu kaatumibwa e Bungereza kabagendagaano ya Buganda eya 1955 nga bagyesigamya ku alipoota ya Wankoko. Balooya bano be baakiikirira Buganda Kenneth Dipuloko ne R.L. McEwan ate ne Dingo Futu ne Fulege ne bakiikirira Kabaka. Abange ebyo nno byebyo olwaleero munzikirize nzire ennabalanga Bukoba Kyaggwe akaala amatendo tusisinkana ate mu kitundu ekirala nga munnange nkuwa ebirala. Ayi Katonda kuuma Namulondo.